Salt Media erina kamera. Yes sebo. Bakebere kamera za Salt Media ku lunaku olwo omusumba nga afuluma. Yali ayambadde atya? Mpulira. Yali akutte. Ono gwe bagamba gwe yatambula naye yali akutte ki? Bavaawo bakya ku Salt nga bono gandi kati bafulumye. Okitegeera? Nkuwulira. That is the starting point. UgandaEyenkya. The entire process of okukubwa amasasi, okugenda mu ddwaliro, okubreakinga amawulire nti omusumba akubiddwa amasasi era ali mu ICU wabula driver we atiddwa, everything was coordinated, but was miscoordinated or miscalculated. UgandaEyenkya. Richard Muhumuza, okusinziira ku analysis yange, amasasi agamukubwa tegaali ga musumba, gaali ga Richard Muhumuza nga bodyguard wa Pastor Aloysius. Yes. Bugingo. It was not a mistake eri abo abamukuba. It was not nti yavuganga musumba, nti kolwe musumba ye yevuga. Naye amasasi agakubwa Richard Muhumuza gaali meant for him. UgandaEyenkya. Omusumba gwe bayita Pastor Aloysius Bugingo amanyi bulungi nnyo omutemu eyatemula Richard Muhumuza. Ekyo ku mutima gwe yakimanyi. Mwene bwe munaabeeranga mubuusabuusa mutya, ye ku mutima gwe, ye ku mutima gwe akimanyi. UgandaEyenkya. Ndi sure nti Frank Gashumba bwe yalaba ku kifaananyi kya Bugingo ng'ali mu ddwaliro, yadde mabega n'agamba oba nakoze kyaki kino, oba eno posti, oba lwaki na breakings amawulire, kubanga yagamba nti Bugingo ali mu ICU. Ayinza okuwona, ayinza obutawona. Naye omuntu eyali mu ICU ayinza n'okubanga mu ddwaliro teyamalayo yadde essaawa ziwera nnya. UgandaEyenkya. Omusumba yatugamba nti Richard Muhumuza yali ani? Mukadde wa kanisa. Lwakuba yali amanyi obuguwa. Mbuuzanga omuntu eyandyagadde okusiibula omukadde w'ekkanisa. Ndi sure nti abantu b'oku Kanani tebasobola na kuba nti bawera ebitundu 10 ku 100 abasobola okugenda okwerekera Richard Muhumuza gye yaziikibwa. Abaffe omusumba Aloysius Bugingo niyo nzima yawa omukisa ku bakadde b'ekkanisa ne abantu b'oku Kanani okuba eriisa evvannyuma ku mukadde w'ekkanisa, at least nga ali wali ekkanani buli muntu amulabeka amusiibule. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda, ali mu kibuga Kampala, ali eweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda, osobola okwekwata banafe aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala, era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo, okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo, asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu, ekuweesa ekitiibwa, ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face, ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna, beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited, omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai, yes, estate says zolaba butereevu nnyo, ziri available. Osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba oyagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa. Osobola okubeera nga ofuna ennyumba, yes, saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda. Osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo, business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna
era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata. Weetaaga musaveya, weetaaga ki, buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Buterevu abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya n'emikutu gyaffe emirala gyonna mbaaniriza nnyo nate akawungeezi amakya olw'eggulo ettuntu kisinziira w'ogoberera oba okuwuliriza puroguramu eno. Nze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala mbeeyanziza nnyo mwenna abazze batugobera for all this time, for all these years okuva we twatandika omukutu guno, era twongera okubeebaza bassaako feedback oba comment okwongera okutulaga nti bye tubaweereza mu bitegeera era muyiga era nammwe abawabula tubeebaliza ddala. Nate tukyagenda mu maaso okukuba torch n'okunoonyereza saako n'okwongera okudiginga deeper mu nsonga ekwatagana ku ttemu eryakoleddwa ku Richard Muhumuza. Yeah, that is the matter we have to frontline gye tulina okubeera nga tukulembeza wamu n'ekigambibwa oba attempted assassination ku Aswadde-Aloysius Bugingo. Ensonga eno tugiremeddeko nnyo of course kubanga there is a life that was lost. Richard Muhumuza is no more. Naye ate ne gun violence yes egendera ddala maaso mu ggwanga Uganda yadde nga tekikyakola mawulire mu ggwanga Uganda. However, losing a life shouldn't be a normal circumstance. Nti buli mwaka these things happen, life goes on. No, we need to ask the hardest questions as journalists ate ne tugenda maaso okunyonyoka n'okutegeera ebitugambiddwa awali obulimba ne tusongawo, awali amazima ne tugategeera saako n'ebintu ebitali bimu. Ngenda kubeera ne mukulu wange Aloysius Matovu Junior. Yes, bulijjo tutera okubeera naye ku nsonga bweziti era tugenda maaso okubeera nga tuwayamu n'ogobera ensonga eno. Mwababuuza ekibuuzo oba tetulina byakukola birala byakwogerako. No, sijja balimba byandibaddewo nga bingi, naye emboozi eno oba ebitugambibwa ku mmadde eno bingi ebitakkirizikika, bingi ebyewuunyisa, ate era ebibuuzo bingi okwawukana ku cases ezize zibeerawo. So that's why we've really stuck on this issue. Twagala okuginnyonnyoka tugende ku kirala nga bakwatiddwa in case there are those who need to be arrested nga ne justice etuuse. Mukulu wange Aloysius Matovu nkwebaziza nnyo nate omwaka guno tugutandise si bulungi mu ggwanga Uganda naye mu Canada gy'oli nsuubira mmwe biri bulungi. Sooko namusize kubatuwuliriza ate lwobwagalize n'omwaka omujja ssebo nange bwe ntyo ngukwagaliza. Obulamu buli buti eyo? Obulamu bunyogovu naye njagala okubuuza kubatuwuliriza abali ku mukutu gwa Uganda Eyenkya, mwasuse mutya, mwasibye mutya, era muliyo mutya yonna gye muwangaalira mu nsi eno? Yes sebo, mwebale okutuuka mu mwaka omujja, mbayozaayoza okuyita mu mwaka omukadde. Nze sirina kibi kye nagufuniramu wabula okugwebalizaamu obwebaliza eddaala ate lyendiko olunaku olwaleero. Nebaza Katonda olw'ekyo kyendi olunaku olwaleero, era ndowooza na buli muntu atuwuliriza alina kyeyeebaliza Katonda. Weewaawo kirungi nnyo era twebaza Katonda nti naawe akyakukuumye nga mulamu. Many people have perished, bangi bavudde mu bulamu bw'ensi naye akyakubiseeko akasubi, era n'abo bakyabiseeko akasubi nga batuwuliriza. Twongera okumwebaza Mukama Katonda nti abakuumye nga bakyali balamu. Mukulu wange njagala tugende buterevu ku nsonga ey'ettemu kubali ekikulu obulamu bw'omuntu bwafudde. Tetusobola kukulembeza assassination oba attempted assassination ku muntu nga there was a life lost. Bannayuganda no bakyebuuza ebibuuzo bingi both wano neyo mu diaspora. Simanyi oba oli omu ku abo abeebuuza ebibuuzo ku bitugambibwa
engeri Richard gye yattibwamu, a lot of questions. Ninja nge direct kiki kyoyogera ku nsonga eyettemu lino erya Richard Muhumuza Munnayuganda yafudde? What's your take on this? Bobanga onajjukira n'ababadde batugoberera ku mukutu gwa Uganda Eyenkya, ojjukira listi yange gye nakuwa bannange naye Matovu ennaku z'omwezi, ojjukira listi gye nakuwa nekugamba nti nno kanjinoonyo nali mpandise ennaku z'omwezi. Genda mu maaso ssebo. Oyinza okwesanga nga olwaleero kuliko abantu nga 3 abatali ku listi eyo, nenga abali ku listi eyo nenga katolero wetwogerera bagenzi essebo ku Essimu Lexus ne katolo gwamani yasooka okufa. Essimu Lexus sebo ndowooza katolo gwama ku listi eyo yaliko. Yessebo era yaliko, era waayita banga ttono nnyo nno naye n'afa. Ku listi eyo Bugingo teyaliko. Mukulu wange yaliko ssebo. Ndi wano ndi mulina kugino yakwanjukira sheyo nakugamba kambi wandiike wano n'ennaku z'omwezi nzijjukire, ndi mwano ndi mu bino naye nga yaliko oyo ye mujjukire yaliko ssebo. Ekyankola obubi nze laptop gye nalina yayiika. I have a new laptop. Nandibadde nkurefreshinga naye saagala osome balala abaliko. No ngenda kwogera nnaku z'omwezi wakiŋŋambira kyokka abata naye nga Bugingo ssebo yali abali ku listi eyo. Yeah, of course kwali. Waliwo n'abalala abali ku listi eyo nga babadde n'okusoomoozebwa okw'ekika ekyawaggulu okituukidde olunaku olwaleero. Yes ssebo. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu mmanyi nti abantu abatuwuliriza ku mukutu gwa Uganda Eyenkya baagala okuwulira ebirowoozo byange ku ebyo ebyaliwo nga tuyingira omwaka 2024. Yes ssebo. Nga bwe bibakanyugira ebibuuzo ebingi mu mitwe gyammwe, ebimu nga mugezezzaako okubyeddamu, ebirala nga mugamba nti mu butuufu ekituufu kitulemye okutegeera. Nange bwe ntyo nja kugamba sijja kwawukana nnyo ku mmwe ku bimu, naye ate nze nja kusimako buziba mmwe oluvannyuma mwezuulire oba ddala lino ettemu lyali lya Bugingo oba lyali ly'ono omusajja Richard, musajja wattu Muhumuza, Mukama Katonda amuwummuza ebirembe. Yes ssebo. Abantu abasinga balowooza nti yali nsobi Muhumuza okufa, era si ye yali alina okufa, Bugingo ye yali alina okufa. Mukama Katonda ku listi yange eri Bugingo namuteekako. Essebo. Era njagadde nkyogereko olw'ensonga nti nina witness. The witness atali mulala okuleka Wamala gwe nali nga njogera naye ku mukutu guno gwennyini. Yes. Okusobola okunfaminga kye nali njogera. Yes. Ebimu ku byanjogeza ekintu ekyo tebikwatagana na ttemu lino eryabaddewo. Naye yali embeera ye yennyini Bugingo gye yali yeetaddemu nga yeeseetinze nga singa kwalina okubaawo diversion yonna gavumenti gy'ereeta okukyusa abantu okubajja ku kimu okubateeka ku kirala ng'esobola okumukozesa nga top point, bo ne bamwejjirawo ne basobola okuleka abantu nga boogera ng'era abantu bwe boogedde nga Muhumuza avuddewo. Yes. Ayogera naawe ndi mutabani wa Mbega. Era nabikubuuza luli ne nkubuuza gwonna obitegeera otya listi eno obijjawo era wanziramu nti oli mutabani wa Mbega. Bwe natuuka e Canada omulimu gwe nakola oba omulimu gwe nasooka okusoma gwa kunoonyereza. Era course gye nakola wano erimu investigation. Kati bino ebintu ngenda kubyogerako nga ndiwa endowooza yange nga njesigamiza ku bukugu. So si ku feelings zange. I do not have any personal feelings. Bino byengenda okwogerako olunaku olwaleero. Munansonyiwa sigenda kutandikira gye byatandikira. Nyinza okuva wakati then ndyoke mbaze gye byatandikira. Mwe abatuwuliriza mutandika okugattagatta dots. Then oluvannyuma programu weeneggwera
mujja kuba muzudde nti Richard Muhumuza bamuwummuza lwampaka oba kaali nga bono gamba nti nno yali kyansi mbi. Yes. Nti yafa mu kifo ky'ataalina kubeeramu oba yafa mu kifo ky'omusumba. Yagwa mu masasa agataali gage. For the record njagala kino kigende eri amatu g'abawuliriza olw'ensonga nti bampuliriza buwuliriza tebandaba. Richard Muhumuza okusinziira ku analysis yange amasasa agamukubwa tegaali ga musumba, gaali ga Richard Muhumuza nga bodyguard wa Pastor Aloysius. Yes. Bugingo. It was not a mistake eri abo abamukuba. It was not nti yavuganga musumba nti kolwe musumba ye yevuga. Naye amasasa agakubwa Richard Muhumuza gaali meant for him okusinziira ku kunoonyereza kwange. It wasn't a missed target. Teriyo muntu asobola kukola nsobi nga assassin nakola kye bayita miss nga mu mbeera eyo nga bwe yali. Omuntu ajja kukugamba nga ku General Katumba Wamala they missed. They never missed General Katumba Wamala. They hit him. But the points they hit him did not Yes. kill him. General Katumba Wamala can testify yajjibwamu amasasa agasukka mu 2 mu mubiri. Yes, sir. Yalabibwa nga omusaayi gumujjudde ku ssaati ng'ava ewabadde kyewandiise enjega. Yes, sir. Efulumye in tears asking himself, why? What did I do wrong? Why do they want to kill me? Lwaki baagala kunzita? Ekiki lwaki? Nga bamugamba muzeeyi jangu ku piki eno muntwala wa nga tategeera na kigenda mu maaso. Gwe sooka weebuuze gw'olowooza lwaki General Katumba Wamala bodyguard we teyafunako yadde omunwe gw'essasi. Ate nga ba assassin baali bajjiridde General Katumba Wamala. They never came for the daughter. The daughter was a victim of the circumstance. May she rest in peace. Ne driver Bambi bagwa bugwe mu kyewandiise ambush oba amasasi ga General Katumba Wamala. Amasasi ago gonna gaali ga General Katumba Wamala. Naye olw'ensonga nti Mukama Katonda yali akyamwetaaga yafunako amasasi nga 2 oba 3 oba 4, simanyi muwendo gaali ameka, but at least bw'otunuulira omusajja ali ku ddaala erya General ewaali obuzibu. Yes. Kyeyasobola okukolawo kulondawo nga buno gaa nti kisosonkole ky'amasasi oba ebisosonkole by'amasasi. Soko simbeewo akati awo lwaki olowooza Mukama Katonda yataasa General Katumba Wamala, lwaki si Katonda y'omu yataasizza Pastor Aloysius Bugingo? Anti eyabadde azze okutta teyazze kutta Pastor Aloysius Bugingo. Kati kino nkikugamba omanyize enjogera n'abantu b'enkakasa nti bammanyi ate nga bangoberera. Yes, sir. Omusumba gwe bayita Pastor Aloysius Bugingo amanyi bulungi nnyo omutemu eyatemula Richard Muhumuza. Ekyo ku mutima gwe yakimanyi. Mwene bwe munaabeeranga mubuusabuusa mutya ye ku mutima gwe ye ku mutima gwe akimanyi. Okay. Okumanya yali akimanyi. Enkola gye yakolamu oyinza okugamba nti no omanyi firimu zino ze tuzanya oba ze tulaba mu firimu nga baagizanye nga kuliko ne ka script nga bagaa nti kakati cut. Yes. Do it again. Yes. Cut. Do it again. The entire process of okukubwa amasasi, okugenda mu ddwaliro, okubreaking amawulire nti omusumba akubiddwa amasasi era ali mu ICU wabula driver we
yayitiddwa, everything was coordinated, but was miscoordinated or miscalculated. Ku ntandikwa ekintu oyinza okulowooza kyali scripted, gwe bw'olowooza nkyali scripted, but at the end of the day the script wasn't executed perfectly. Tebaakizannya bulungi. Nze ndi muwandiisi wa mizannyo era ndi muwandiisi wa scripts. Yes, sebo. Osobola okuwandiika karakita yo n'ogikwasa omuntu agizannye n'agizannya bulungi n'asinga naawe yawandiise script, oba n'agizannya bubi n'ojula okuyuzaamu script gye wawandiika. Oli mutuufu. Kati abaazanye script ya Aloysius Bugingo nga batta omusajja ono muwummuza, they were bad actors. They were bad actors. Bagizanye bubi nnyo, right from the announcer. Announcer who happens to be Frank Gashumba. Afulumya amawulire nti omukulu akubiddwa oba asimattusa. N'afulumya amawulire agasasamaza ennyo nti oli ali mu ICU. Yes, Frank Gashumba is not a journalist. Yes, sebo. Until he can protect the source of that news. Omusajja gwe bayita Kiyini Sava Mayanja. Yes. Akyaliyo ku Baba TV. Gyali sebo. Bwe yafuna amawulire nti no General Katumba Wamala akubiddwa amasasi, yakubira omukyala gwe bayita Kajingo erinnya ddala yani? Yes, Sarah Kajingo. Yes. Yakubira omukyala gwe bayita Sarah Kajingo ng'amubuuza, is it true General Katumba Wamala has been shot? Yes, sebo. Kubanga jjukira ffe tuli mu bitundu bw'oyinza okugamba nti no waali kumpi n'enjega we yali, tuli ku luguudo olugenda e Kisaasi nga Baba TV by that time. Yes, sebo. Police yanona Sava Kiyini Mayanja n'amala mu kkomera ndowooza oba zaali nnaku nga 16. I don't remember the dates. But yamala yebbanga. Almost omwezi mulamba. Yes, sebo. Nga bamubuuza, how did you know that the general was shot? That quickly, yes. That quick, that fast. Ngoreda amaze okulaba ku social media, waliwo yali apostinze ku social media naga omuntu gwe ali credible gwe neekakasa ayinza okumpa amawulire amatuufu ye Sarah Kajingo, because I think Sarah Kajingo ayinza okubanga omwami we either musirikale mu magye kubanga alina contacts close to the army. Yes. Kati omuntu nga Frank Gashumba ya breaking amawulire g'okukubwa kwa Pastor Bugingo mu kaseera kano aba akola kyebweru bwebanga script tebagizannya bubi. Yes, kubanga okunoonyereza okugenda mu maaso bwe baba bakuba General Katumba Wamala munnamawulire amanyiddwa Sava Kiyini Mayanja n'akuba essimu okuyinkwayalinga okukakasa okudabo kyekinga n'akwatibwa ne bamuarrestinga. Ate ono yafulumya amawulire that quick. Why is he out? Why has he not been called to the CID offices or maybe source of his information? Wow. Ekyo kyekimu ku bintu byenjagala abantu bateekeko amaaso beebuuze lwaki ya breaking amawulire up to now alya butaala tituwuliranga nako nti poliisi yamuyise ebeeko byemubuuza amawulire ago wagajjawa. In the first place soke twebuuze ani yamukubira essimu n'amugamba nti Pastor Bugingo bamukubye amasasi ali mu mbeera mbi naye omukuumi we ye alabika afudde. Ani yamukubira essimu eyo? Era tuba tulina n'okwebuza poliisi oba ab'ebyokwerinda baali bamaze okukitegeera. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ebiseera bitono nnyo omuntu ng'abadde akubiddwa amasasi oba nga asimatusa amasasi ne bwe kabeera kabenje accident nadda mu mmotoka ebaddemu akabenje oba ebaddemu enjega. Ebiseera bitono nnyo okuleka bye tulaba mu firimu. Mu firimu walaba John Wick 4. John Wick 4 nagirabye.
y'omusajja yabadde mu mmotoka nekola akabenje. Yes. Nagisigala musumaina bwe yazeemu kwetawulo n'entandika okwetawulo kati ebyo bye tulinga bye tulaba mu mbeera ya gye twandiyise okuttibwa kwa Richard Muhumuza. Yes sebo. Oba ontegeera. Yes. Kati omusumba n'agenda akola ekintu ekisingira ddala okubeera ekizibu era ekimuyiwayo. Nkulaga nti script babadde bagirina naye nga bagizanye bubi. Ate nakugambye sigenda biva mu order lwa nsonga. Bwe nabiva mu order abantu tebajja kunyumirwa byemba nnyonnyola. Kankole fast forward ngendeko mu kuziika. Mu kuziika omusumba n'ayimirira. Singa wamulaba character wise ngeri gye yava mu mmotoka ne bamuwa ekkooti ye n'ajambalanga akulaga nti no he is strong. He is not even injured in any way. He is not devastated. He is not frustrated. He is not omanyi talina ntiisa, talina kutya, talina kukankana. Omukulu okuziika wakugoberera bulungi omusajja nga yatulukusa amaziga n'agiranga n'anyiga n'amaaso ye okuziika walaba kuziika kyoko kwali kwa Richard Muhumuza ssebo. Okukaaba amaziga omanyi kibayita okukaaba oba okunyiga amaziga ne gava mu maaso kirala. Ne body kibayita the body speaks more than the what? Yes. Gundi zino omubiri guno bwe guba gutambula omubiri gw'omuntu omukowu gwe kekanisa Katonda abongere omukisa tonyegera okwaniza Pastor Bugingo we bali kujja lyahebwa Eka twachiri mu family mu media hewa ijatwa atwigure speeches banaye twa omanyi kibayita omuntu nga yabadde yagamba nti yagwa mu mmotoka bwati wansi wansi wa steering. Yes. Siwulirangako Bugingo nti agenda mu gym bweti oba nti gwano wakolera nga muno gamba nti okusala omubiri. Mama nabyo oyagala obimanye mu eyo si personal life ye. It is a personal life naye abantu bagenda ne bakola emibiri ne basobola okubeera in shape. Yes sebo. Bugingo omusajja ayina olubuto. Omubiri gwe kwegulissebo. Kitegeeza nti singa abeera nga yeeweseemu ngali wansi wa steering okumala eddakiika 3 either asobola okufuna pain eyinza omumuleetera okuba nti tasobola na kutambula bulungi. Yes sir. There might be a body retirement nkaga obukoowu bw'omubiri mu kaseera ako. Yes. Pain nga bano ogamba nti oba olugalo lwanuuse oba embeera eraga nti no wabaddewo okulumizibwa ogezaako okwetaasa. Bannange kibayita okwetaasa okimanyi muganda wange. Oyita mu bingi, you struggle a lot kwegamba kyonna ekikujjira. Omuntu nga yeetaasa tabeera na kaseera kakweteekateeka nti wagenda okugwa alina okusooka okuteekateekawo agwe wali soft. Afune soft landing. Omuntu nga yeetaasa kati olina n'okugamba nti ate wano mu feesi twali tetulabyewo ate mu feesi wabadde ki ndabika omutwe nakukubye ku steering nga afutama. Oba okitegeera? Yes. Eno engeri Bugingo gye yazannyemu ka script kano kanzijukiza mukwano gwange bamuyita Mulindo Muwonge omugenzi Mukama muwummuze emirembe. Abamujjukira nga azannya emizannyo yazannyanga nnyo parts naye nga ye Mulindo Muwonge bwe bamukuba amasasi yabalina omusajja gali smart nnyo. Yes. Naye ye bwe bamukuba amasasi talwa kuddugaza ngoye ze baba balina okuddamu n'azambala ate mugonye nti endala. Oba kitegeera bulungi nnyo. N'ono naye yazanye paati ng'alaga nti nno ye yabadde victim naye victim ate afunye yadde injury ate afunye yadde scratch ate afunye yadde okuddugazibwa in the process.
naye ogoberera omusajja yafunye amasasa ne gamuyuza omugongo gonna yeetaaga eddakiika buli 3 okwambala essaati empya gwe baakubya Bugingo gw'omanyi gwe musajja essasi lyamuyuza Bugingo omugongo. It was poorly executed. Kubanga oyayogera nti nno omugongo bamuyuza nalaba mukama wange Senkubugenga yena nokwesiwala yesisiwadde naga bamukubye nelimuyuza mugongo eno kagamba nga ddala kikulagira ddala nti butuufu omusajja bamuyuziza omugongo naye bw'otunuulira engeri gye yayambalamu essaati nga talina yadda katulutu oyinza gaa nti kamuluma wamala oli obaddeko awo n'ofuna ensanjabavu mu nkwawa maama nnyabo wamala sigumu ebiri obadde oyambala olugoye ng'olina ensanjabavu mu nkwawa just ensanjabavu yesebo oyinza n'okusaba omuntu akuyambeko astretchinga ekooti bw'oba yambala kooti osobole okuyisaamu omukono ate n'okomawo mpola mpola. Yes. Kati ebintu bingi Bugingo teyasoma kyewandiise character behavior. Kino bwe kibeerawo ngenda kweyisa ntya teyasoma character behavior. Mweyo saga yonna nga bwe yali. The character was so stiff. It was so abnormal. It was so normal for a human being who was in the midst of bullets that were flying over his body. Mu bufunzi nawe okyali omu ku abo abagamba bino tebigatta ebyatunyumiziddwa. Nkubuulire muganda wange ndi sure nti Frank Gashumba bwe yalaba ku kifaananyi kya Bugingo ng'ali mu ddwaliro yadde mabega n'agamba oba nakoze kyaki kino oba eno posti oba lwaki na breakings amawulire kubanga yagamba nti Bugingo ali mu ICU. Ayinza okuwona ayinza obutawona naye omuntu eyali mu ICU ayinza n'okubanga mu ddwaliro teyamalayo yadde essaawa ziwera 4 hours. Tibagenda okulaba ng'embeera ye ekubye ku matu ng'akubye ku matu. A very good script actor wakiri yandisuze mu ddwaliro kwolwo. A very good script actor. Naye jjukira alabika mu mmotoka eno muteekwa okubanga mwalimu ebintu bye yali tayagala abantu bamanye. Ensonga lwaki yayangwa mangu okugijja ku siini n'agitwala gye yagitwala maybe n'abako gwe yakubira ng'agenda we yali agenda yanguwa jangu ojjayo emmotoka eno kubanga kino kiri era ojja kuwulira nga engeri emmotoka gye yava we yagiteeka era nayo yabyewuunyo then ogenda kuwulira nti ate omusajja n'angwako. Wamala okimanyi nti omuntu okugwako nga bamukubye amasasi ekitone nnyo essaati ogenda okuvaawo nga naawe olinga gwe bakubye amasasi. Oba empale kwatako kasaati no tewakoze eki. Naye mu mboozi ya Bugingo yonna ng'ayogera ku ngeri gye yawonamu amasasi teyayogerako na kigambo kugamba nti nno muwummuza ngenda okumujja ku mubiri gwange nga nzenna ntobye omusaayi zijjudde omusaayi. In fact okukakasa nti nze essasi lyali terinjuzizza namala kujjamu saati. Kati Frank Gashumba omutembeeyi w'emboozi n'agamba nti abasawo bamugjamu olugoye ne bamuwa essaati endala. Ddala wali ekirabyewa mu ddwaliro mukulu wange muganda wange era ne bakuwa essaati ekutuukira ddala bulungi. Bantu bameka abaali bagenzeeko mu ddwaliro nga balina accident ne bafunayo yadde olugoye lwe bayinza okubika omulwadde ng'osobola okusanga wa accident y'emulago nga mu butuufu ebirundu biri kungulu n'essaati gye yabaddemu nga yonna eriiseeriise naye ng'era mu kaseera ako gy'akyalimu ye baagimuwa lwakuba nti musumba. Ye malwaliro ebaayo essaati ez'enjawulo omuntu z'akyusa baboda nga bafuna obubenje. Muganda wange ebintu bino byonna byakyewuunyo naye ng'ate byonna byakifuula nnenge okitegeera. Kati nze kansooka ennyambe ku poliisi katono nnyo wano
bwe baba baagala abantu babelieving report eno ng'emaze okufuluma. Yes sir. Salt media erina kamera. Yes sir. Bakebere kamera za Salt media ku lunaku olwo omusumba ng'afuluma. Yali ayambadde atya? Mpulira. Yali akutte. Ono gwe bagamba gwe yatambula naye yali akutte ki? Bavaawo bakya ku Salt nga bono gandi kati bafulumye. Okitegeera? Nkuwulira. That is the starting point. Then, yes. Batutwale nga bagenze okukebera emmotoka. Tuwandiise okukola forensic. Yes. Batubuulire biki bye baasanga mu mmotoka. Bye baasanga mu mmotoka nga bagikolako forensic babifumiitirize oba babigeraageranye ne abakulu bano bye baali bagenda nabyo mu mmotoka. Oyagala footage bamutuwere ddala before leaving. Yes. Oyagala batuwere ddala so baje footage okuvira ddala ku Salt TV. Anti mwagala kunoonyereza bw'oba onoonyereza in fact kati omunoonyereza omutuufu kati nga ffe. Yes. Ntandika kuwuliriza njiri ya musumba ya Desemba yonna. Desemba yonna enjiri ya Desemba yonna njiwuliza. Nze nga bwe mmanyi Bugingo bw'aba anaakola ekintu psychologically ajja kuteekateeka. Bw'otuuka ku kintu ekyo ng'akikoze tobeera surprised. Wamma nno omusumba yakyogerako. Bwe tubeera tuli mu kunoonyereza tuddeyo okemabega kugamba ebbanga kiri olowooza tuwulirize enjiri ye. Desemba yekka abamala abanoonyereza abali serious. Desemba yekka gwe muba mukwata mulabe enjiri ku YouTube ebeerako mulabe enjiri eyo muwulire language mutunulire body language muwulire ebintu bye yali yeeyagaliza mu mwaka gwa Desemba. Yes. Then obufumiitirize n'ebyabaddewo. Yes. Nga muyingira omwaka 2024 ojja gatta pieces ogambe nti there is some circumstantial evidence that can lead to the death of this man. Yes. Tugenze ku kanisa ku Sunday service yasooka omukulu n'agamba tubadde tulina okusonda ssente nga 28 naye tukireke. Pentagoni tunagizimba olunaku olulala. Tulina okukakkana emitima. Tulina okukakkana emitima gitowolokoke. Omukadde w'ekkanisa yafudde. Kate tuddemu kusonda tusooke tukakkane. Kankubulire kino kankikugambe. Ne bw'atandira nze ne bw'atandikyogeddeko okuleka nga yali nnyo ku pressure. Yes. Ye yennyini gye yeeteekako script eri gye nkugamba. Yes sir. Yalina nsonga ngera bwe nakugambye nti yapapa okuva mu ddwaliro at least yandibadde ennaku 2 ne beebuuza omusumba ali atya. Omusumba yabadde so like nga bano ayinza n'okuba yafunye pressure. At least bamumanagingire mu line ya pressure. Yes. It was so shocking. You know, he's psychologically not stable. He needs to maybe rest. Yes. Yes. Agenda okuvaayo nga ddala mugamba nti omusajja yasimatuse. Yes. Mukama Katonda akola ebyamagero era Mukama Katonda ayogera. Weewaawo n'abamuwaayiriza kasita omuwaayiriza nga ky'omuwaayiriza kyamagero tasobola kyegaana kubanga oba omuwadde okugulumiriza erinnya lye. Naye ebimu Katonda bye tumuwaayiriza addeeyo n'akwata n'ekutama n'agamba musajja wange lwaki ompaayiriza ekyo ate nakigambiddewa. Oba kitegeera kye nkugamba? Bulungi nnyo. Mukama Katonda n'aŋŋamba
kutama tovaawo. Eddoboozi lyamujja ne mugamba gwa nemale limugamba katisituka. Kati Mukama Katonda n'angamba vuga genda mu ddwaliro. Nga wowe nyini waliwo eddwaliro ly'aba Orthodox waggulu awo ng'ewaali Enjega. Omuntu gwe mmanyi akola research ku bintu ebiri mu Uganda era amanyi buli kintu we kiri ye Bugingo. Wali yali mu shoko mwami Matovu, wali yali mu shoko ngambi tamanyi kyazzaako ali mu panic nga mulago jajjukira. Naffe kyetwandibadde tulowooza naye ng'ate shoko yagivaamu mangu nadda mu public domain n'atandika okukola defensive. Nga yayanguwa okuwa ab'amawulire ebyokwogera. Omanyi social media investigators. Yes. Be bantu abasobola okukola investigation in the fastest time possible. Yes. Conclusive recommendations. Nosigala ng'olwana nakyo ng'era kati bwali mu kulwana nakyo. Wamala nze tewali kintu kinnuma. Nga kati omusajja oyo okuba nti ebizibu bye ye nnyini bye yeetandikira ayagala kubiwunzikira mu mukyala we n'abaana be bamanyi nti ddala mu butuufu yabeesamba n'abejjirako ddala mu bulamu. Yes. Kati okimanyi nti olutambi lugenze lukyuka mu kaseera kano. Babloga baguliddwa baweereddwa ssente empitirivu. Boogere okusiiga ekifaananyi nti okumanya teri naluswa Bugingo mubi nnyo n'abaana be yabasigamu omutima omubi nnyo nti n'omusajja bwe yasimatusa amasasi nze genkugamba nti tegabadde gage mbu tiyamusaasidde tiyagenze kumulaba n'abaana bwe batyo era n'olw'ensonga eyo babi nnyo kati bakureatinga ekifaananyi nti ono yazanya firimu ye n'egaana okukwata ayina okuwangula kye twandiyise public sympathy. Abantu beebuuze bambi omukazi wadde ne wankubadde era Kristo yandi mukubiddeyo akasimu emboozi ekyuke nga naawe okimanyi bulungi nnyo nti nno taamala emirundi gw'owadde ssente ez'okugenda ayogere by'oyogera kuba nze nawuliriza taamala emirundi ng'ayogera ku Teddy Naluswa Bugingo n'ensaasira Bugingo. Era mulune neebuuza nti ddala ono musumba nga bw'agamba nti musumba oba musajja azannya bubadi bwe. Oyinza otya okwasayininga omuntu okuziika ekifaananyi kya maama w'abaana bo nga okimanyi wadde nga abaana wabazaalukuka tosobola kubazaayo mu lubuto lw'abanyaabo nawe wenyini tosobola kugamba nti no obazze kuba omwana ava mu musajja nadda mukazi. Yes. Naye n'oyagala kugamba osaanyizeewo even the least reputation omukyala gy'asurvivingirako n'abaana gye basurvivingirako b'otakyagulira mmere b'otakyawa any support naye owulira nga kye bali olwaleero okuba nti they are happy era nakyo oyagala okibaggyeko basigale mu mbeera ey'okuba nga buli kaseera bakaaba just because you fell in love with your work with your employee. N'olaba abasajja abalina amagezi nga kati mu kaseera kano babafudde ebidoli bye bafuku ne batwala ne bayiwayo ne bakomawo ne bakola ki ne bafulumamu. Omanyi bino ebidoli by'omugundi by'omu makomera bali bakusibyeko wamala. Yes sebo. Olaba ebyo ebidoli ebibeera mu makomera. Yes. Mwe bafuka. Yes. Oba okitegeera. Yes. Kakati abamu ku ba bloggers oba abeeyita ba social media owners. Yes. Abamu naba mikutu minene bafuuliddwa ebidoli nti kati ye Bugingo kyakola abateekawo wali naga yasama n'abafukamu kati byabafukamu bye bagenda okwogera. Oba okitegeera. Bulungi nnyo. Nosayininga emitwalo 5 oba nosayininga akakadde kalamba. Ne bw'oba osayininza obukadde 10 is that money worth your reputation for something you're defending and you're defending something that is undefendable? Olw'ensonga nti no oli kye yakola gwe tewaliiyo ate tomanyi gye kigenda kumukomya
oba ontegera kye nkugamba. Ne batakomaawo ne babiyingizaamu ebyobufuzi ebiri deep MK project. Era baatugamba sewo mu kuziika abaana b'NUP bano ba BobiWine gundiye be bakanaaluzaala era bandibanga be baakola ettemu. Kati ezo kino nkikugamba era Muhoozi bw'abanga ddala ali serious ayagala kubeera president wa Uganda. Ayina abantu balina okusooka okwejjako. Nakugamba generator ey'amafuta bw'ogiteekamu diesel, n'oteekamu oil, n'oteekamu amafuta agennyini agalina okugendamu, n'oteekamu ebizigo, n'oteekamu giriisi, tesobola kwaka. Eba tegenda kwaka yadde n'omulundi ogumu. Ne nkubuulira abantu bonna MK be yeeteekako bonna bafu, tebalina credibility. Yes. Mu maaso g'abantu. Bonna bafu. In fact, abamu bamwesibako olwokuba bamanyi nti nno anaabawo maybe obukuumi. Abamu bamwesibako okumwekweka mu kukolera mu diiruzi zaabwe. Abamu bamwesibako olw'ensonga nti nno bw'anaagamba nti nze ndi wa MK, ayambala t-shirt ya MK, agenda kujja akole buli fujjo ly'ayagala mu linnya lya MK. Killing the image of the person who has ambitions okusobola okulebera eggwanga. Bw'abanga awadde omukisa abantu okuzanyira mu kye bayita project ye, it is already dead on arrival. Nti n'abantu abandi badde bamuwa respect bwe balaba nga abantu abali mu project ye be bantu bwe wandigambye nti kati abafuuse ekyenyinyalwa mu society. Simanyi bwe bagenda kufunda project ya Muhoozi. Bonna nga bwe baliko. Nze siraba muntu nakigwanyiza mu Uganda nga musajja gwe bayita Balamu. Omanyi bayita opportunist. Omuntu nga ye buli kaseera aba ayagala ye wateeka emitwalo 5 ayagala kujjawo obukadde 10. Alina okuganyulwamu nnyo. Wateeka miliyoni 1 alina okujjawo kumpi obukadde 5. Muganda wange wamala kankubuulire kino kyandibadde kyakuyiga eri bannayuganda bonna most especially abatuwuliriza era batugoberera ku mukutu guno. Yes sir. Sitaani mu kaseera kano alabika atambulira ku Bugingo. Talina musika. Olawulidde ko nti zino Sitaani yazadde? Nedda sebo. Naye Sitaani yakema Adamu oba yakema Eva. Ate yakema naffe ab'omulembe guno. Naye oyo atasobola kutegeera nti ennyumba yange etabuse. Mu kaseera kano Bugingo bw'abanga yaziba amaaso nga bwe nakugamba mu programu ze twakola, yaziba amaaso, yaziba amatu, yaziba emimwa, yaziba ennyindo, feelinga ku skin ye kuwulira nti no something is like pinching me. Nakugamba yandibadde yeewaayo kye bayita leave. Nga kati kaliibwa ako keewaamu akennaku ebyesa. Yes. N'abeera nga tali ku kituuti. Naye bwe twamaliriza oyogera ki ku kya amajje okuteking over kuba bwe twamaliriza naku wayita ntono nnyo omusajja bamukubye era service ye yagirimu. Wandisubidde wabeera afunira leave. Kati njagala kubuuza waliyo civilian ayinza okufuna protection y'amagye? Mu Uganda tali era teba sikirabangako nti civilian wuuno nti gundi bamuwadde amagye nga talina kyali era abantu beebuuza who is Bugingo. He is just enjoying the privileges of his status. Tebamukuuma lwakuba nti musumba. Nedda. Nakugamba ebintu byonna omugenzi Pastor Yiga bye yakola. Yes. Ogenda kubiraba mu bulamu bwa Bugingo nga tannafa. Naye era enkomerero ejja kubeera kufa. Ndowooza ogoberera bawandiise ba damage control activists abali ku TV. Yes. Kati bw'obanga olina TV gyewandiise TV eri ku musingi ogwa Kristo.
Yes sebo. Ngeriko Jennifer Nakangubi full figure. Ebiwundu yabirabye era ye. Atayawukana na kigambo. Atayawukana na kigambo kuwemula. Yebiwundu yabirabyeko. Naye bambi okutya kwaba. Kati ate oyo nkubulire munange. Mukazi watumuleke. Nakugamba mulimu abantu mu Uganda nga ye kasita omuwa ekyokulya teyeetaaga musaala. Gwe kasita omanya nti kikyasinga okuwoomerwa nti ayagala nnyo empuuta. Gwe muteekere wali olusaniya lw'empuuta muteekereko ekyokunywa. Ajja kubuuza oyagala njogere ki? Ng'akiwetegeera. Yes sebo. Kyekiri kinakugambye nti nno kati deployment eriwo mu media. Abaana bangi baguliddwa ssente okusobola okwonona erinnya lya Teddy Naluswa Bugingo ne bawalabe. Yes. Olw'okuba badde ndowooza balowooza nti baagala bagende eri atandika okugamba bazze kubala bya mu nnyumba. Emboozi agikyuse. Kakati olw'ebintu bibiri abantu abatandika ne Bugingo ng'atandika ekkanisa eya House of Prayer ndowooza wadde wasigaddewo omusajja omu gwe bayita Simon Peter Watch. Yes sir. Simon Peter Watch nze nkuze naye mu bintu bingi nnyo. Nalina muganda wange bamuyitanga Judith Adias Muliraanyi mukama amumuze emirembe nga tulina kampani gye bayita MJ Production nga tukyali mu Pride Academy. Yes. Gye twatandikira okumanyagana ne Simon Peter Watch. N'atufuula batabani be kubanga naye na promotion company. Yes. Bw'aba Bugingo atandika ekkanisa ku Bati Valley yali Simon Peter Watch eyamutwala ku Dembe FM kubanga ku Dembe FM yali nayo mukwano gwe bayitanga Nick Akaikai eyali akolanga by that time ndoza yali station manager ku Dembe FM. Ate nga Simon Peter yali ayinayo mukwala mukwano gwe eyali akola mu traffic bwe Bulanga. Yes. Jiru yokuwa Dembe FM Bugingo yali ya Simon Peter. Okay. Simon Peter ebbanga lyamaze ne Pastor Bugingo oyinza okugamba nti ebbanga House of Prayer Ministries yebaddewo obaojawo yali amumanyi n'omumanya before naye House of Prayer Ministries egenda okutandika nga Simon Peter Watch kati nga ye Deputy Ladisi w'Embalala ng'ali ne Bugingo. Naye nawulidde mu submission ya Tamale onosonyiwa okumulifaalingako njagala nnyo okwogera ku kintu abantu kyemanyi nti nabo basobola okukigoberera. Yes sir. Nga byonna byali mu kutrendinga oba byali mu kutradinga oba byali mu kuguza abantu alaga nti nno ekyaviirako Pastor Bugingo okusimattuka amasasi nze genkugamba nti gaali ga Bugingo gaali ga Richard ng'olw'okuba Simon Peter Watch bamuggyako contract eya security ne service provision eya tents n'ebintu ebiringa ebyo ku Kanani. Yes. Kati njagala abatuwuliriza era batugoberera mujjukire bulungi nnyo buli muntu Bugingo gwazaayawukana naye ng'otaddemu ne mukyala we. Yes. Waliwo omuntu ayawukana ne Bugingo n'agenda nga teyamubba abadde tagezaako okumuwa butwa abadde tagezaako okumutta abadde tagezaako okubba ttaka lya kkanisa abadde tagezaako okubba buweereza. Njagala mumbuulireyo abantu babiri oba kaleka ngambe nti ku bantu bano babiri omukulu gwe mumanyi nga Teddy Naluswa Bugingo. Yes. Okwawukana ne Paul bwe batandika ekkanisa. Yes. Ojjukira kye yamutuuzaako? Yes. Nti yakukutanga ne Matini Ssebuguzi ng'ayagala mutta era ono yali ayagala kutwala ttaka nga yegasse ne muwala we Doreen. Banaye munansonyiwa okugatta abaana mu mboozi eno sikyagalira ddala kubanga they are innocent. Yes, true.
bw'aba akutikkula ng'akujja mu kyewandiise mu picture ng'ayagala okuteeka ebweru akutuuzaako ekintu ekizito ennyo ku kifuba nga tosobola kukyeyambula ne bw'oba oyagala otya. Yes. Tewaliyo muntu amanyi byama bya Bugingo nga Simon Peter Watch. Kati naye mugate ku listi eri. Naye kansoke nkubuuze owaaye kuba na kino kikulu abantu babadde ku mukutu bambooza kiki ekiyinza okukubya the possibility why would Richard Muhumuza be murdered kiki? Omukulu yagamba nti yali saddaaka mwe temwakiwulira mu kusaba Sunday. Nga saakiwulira oba nali nzigyeko nti saddaaka yo tegenda kufiira bwereere. Ako mbadde sikajjukira ndowooza nina okuddamu ndabo checking. Yakyeyogerera okuva mu kamwa ke ng'alinga akakasa nti ye yamusaddaase. Nakugambye nti abajja okutta Muhumuza Richard tebajja kutta Bugingo. Banaye kati kankubuulire inamayumba omanyiyo nze simanyiyo. Manyiyo sebo naye awakaawe we simanyi sigendangayo naye nga manyiyo. Naye okimanyi nti amakubo agagenda ew'omukulu mabi nnyo n'okusinga wano ennamuŋŋona we babadde. Yes sebo. Omuntu ayagala okutta Bugingo amutirawo namuŋŋona. Amazima tukozese ku bwongo. Let's use logic. Omuntu ayagala okutta Bugingo amutirawo namuŋŋone wali kamera ngeri ennamayumba tewali kamera. Tukozese ku bwongo. Ayagala okutta Bugingo amutirawo muguni wenyini mu ntabiro. Kati ate poliisi nebeera njega nnyo neyangu okukonkludinga nti emmundu eyakozeseddwa yeyakozesebwa mu kutta Isma or Lexus. Do you know what they are trying to create in our minds? Nti omutemu gwe tunoonya tetusobola kumufuna. Ekyo kiwedde mu kivenako. Exactly. That's another way of okubagamba kino mukiveeko kubanga buli omusajja tumunoonya eyatta gundi oli eyasse n'ono. Nga bye baateekanga ku basiraamu nti emundu eyasse ekikungu eyasse abiriga. Naye kino nkikukakasa bw'ebanga emundu eyo eryemu. Bw'ebanga emundu eyo eryemu. Nga ddala kituufu eryemu. Mundu ya gavumenti. Nga si ya muntu wa bulijjo. Nkugambye bw'ebanga eryemu mundu ya gavumenti. Yes. Kati mu kunoonyereza emisango eminene ng'egyo omwali mugenda okufiira omusumba wadde nga mwafiiramu ye gwe yayita omukadde w'ekkanisa ate ffe ne tukiwulira nti yali munnamagye wa SFC. Nakati nga ye mu vocabularies ze Bugingo talinamu kyamuhumuza nti yali musirikale era tasobola mwogerako ng'omusirikale. Era ayinza okugaa nti nze nali simanyi nti musirikale ekyasobola okukibagamba nga muli mu kkanisa. Asobola okukibagamba nti ye yali takimanyi nti muhumuza wa SFC naye ye yali amumanyi ng'omukadde w'ekkanisa. He can do that and the congregation can believe him. But then kulaga nti mukumutikula muhumuza oyo ateekwa okuba nga alina we yamesingira. Ne mukama we. Ffe bye tutamanyi ateekwa okuba nga alina we yamesingira ne mukama we. Nate bayadda ikibabadda yawukana nabo abadde agoba bagobe ne baawukana bwe batyo naye nga si kufa. Anti tosobola kubanga buli kaseera okola ekintu kyekimu nga kifaanagana. You must be creative
n'ocreatinga wo ate embeera endala ate embeera endala eyo ng'efevaringa gwe ekyo obalaba nti yabadde anoonya gye wandiise nationwide public sympathy. Bambi omusumba waffe babadde bamusse gw'okakasiza ku kintu nnono gwe basusi gwe babadde baze okutta. Lwaki olowooza nti nno ono yafudde si gwe babadde baze okutta? Mirundi emeka ng'atuula awo we yabadde atudde era mirundi emeka ng'omusumba atuula awo omukulu ono eyafudde we yabadde atudde. Kozesa bwongo. Lwaki olowooza nti no omusumba gwe babadde baagala okutta lwaki eyakubye amasasi tiyakuba rapidi mu ndabirwamu yonna mu maaso awo? Anti yali akozesa pisto efulumya rapidi. Sebo pisto ne webe efulumya limulimu era asobola okuba amasasi 18 gonna nenga kuba almost mu kifo kyekimu. Omanyi olwona ekintu ekirala ekyewuunyisa naye muganda wange. Yes sebo. Bw'otunuulira ango amasasi gye gaakubirwamu oyinza okugamba nti emmotoka yamala n'eyinira bweti abakuba amasasi ne bakuba ne bamala ne balyoka batekkamu oba omulambo gw'omuntu eyali afudde gwe natunuulira omusaayi ogwali mu mmotoka. Yes. Nenewunya nenga motoka nga kulinga gwe manyi ng'enkoko nga bagisaze ne bamansamansaako. Naye gwe omuntu abeera n'omusaayi liita 5 bwe bakukuba tugeze essasi ne bakuyuza omusuwa oba ne bakuleetako ekiwundu ku mubiri ekitone nnyo omuntu webagambira nti afudde liita z'omusaayi nnya zimaze okukufulumamu nga ziri awo. Yes. Nga nnya ziba zimaze okufulumamu nga zikoze ekitaba. Naye kiri kye nakugambye nti Mulindwa Muwonge bamukubanga amasasi n'afiira back stage. Okitegeera? Yes. N'agwa eri back stage n'emmotoka yennyini baali batya okugiddugaza. Abakulu amasasi baali batya okugiddugaza. Gwe motoka yawa gye bakuba amasasi ne bakuba endabirwamu gye bakubye ne bakuba ndabirwamu emu yokka. Asinga bano gamba endabirwamu gye wandiga nti ne bwe wandibadde kuzzaawo ndabirwamu. Nga bano twogera ku battemu ba mmundu. Oyogera ku atalina kyafiirwa okujjako okexecutinga mission ye. Yes. Oba okitegeera emmotoka eyo singa amasasi gaali rapid nga bw'ogamba nti gaali rapid yali terina kulemezaayo kye bayita airbags. Emmotoka ezo zibeera ne airbags. Kyoli gikoonako omanyi essasi eryo bwe likoona ku mmotoka essasi teriringa kayinja nti ogenda kukasuka kakayinja kagira toyi. Essasi lijja n'amaanyi. Yes, lijja ne pressure, lijja ne force. Yes. Naye ssebo omusajja eyo movie yaganye okunoga. Bantu bagaye mulekerawo okubalaatira mu kufa kw'abantu banne musajja kati gw'ogiyita movie. Musajja yasimatus. Kibi nnyo nti nno waliwo omuntu eyafudde. Naye ate era ndowooza nyina ebintu biringa 3 bye ngenda okuleka waggulu nga tumaliriza programu y'olwaleero. Yes sebo. Poliisi sirowooza nti yakutte emmotoka eyo n'egitwalako ku crime scene. Okureconstructinga kye bayita crime scene n'okulaba engeri omusumba gye yatambulamu from the crime scene to where the car was taken and where the car was maybe kept nga omusumba amaze okuva mu ddwaliro. Yesooka weebuuze bana bali mu by'okunoonyereza omusumba agamba bamukuba amasasi ng'agenda ewaka. Yes sebo. Bwe yava mu ddwaliro yasulawa. Iyi Mutebi yakugamba basula mu gundi eri ewaka nga basaba. Luddawa. Namayumba. Bamugamba bava mu intensive ICU nti kati ewaka.
bakukubya amasasi ng'ogenda waka. Kati bw'ova mu ddwaliro ate ne bakuvuga nga bakuzza waka. Anti Mukama abakuwonyezza already. Gwe bw'ofuna ekyamagero oddawa. Kati kankubulire mu kkooti. Yes, sebo. Temuli mu byamagero. Sooka ombulire kkooti yaawa. Mu kkooti ey'ensi mulimu mateeka. Mu kkooti mulimu mateeka. Ebyamagero bwe biyinza okubeerera mu kkooti kye kiri kye nakugambye nti abaagala okukozesa obubi pulojekiti ya MK basobola okuinfluencinga anything that could incriminate Bugingo. Yes. Neba overturning ebintu naye nze singa mbadde omanyi waliwo ekintu kye bayita setting a precedent. Yes. Oba precedent. Yes. Abamu ku basajja wandigambye abaweebwa ranks mu kunoonyereza ekibaweesa rank kukola conclusive investigation n'aleeta buli kimu nga banagamba buli kimu kisonga ku musajja ono, buli kimu kisonga ku Bugingo, buli kimu kisonga ku Bugingo. Why can't I like charge you for the murder of your bodyguard? Era mba nsobola okubuuza mpa ensonga 5 lwaki si kucharginga murder of your bodyguard. Anti yagamba nti bwe gali bamasasi 10 aliryako 99. Nze ndiri yalimu. Yes. So how did you know? Oba omutemu ebintu bingi nnyo. Ebireetera omuntu okugamba nti akantu kano tekayidde bulungi. Nze nakolako programu y'okubadi nga ndi ne Bishop Kiganda. Nkola programu bagitanga weddemu. Manyi kye bayita stunt. Yes. Ate stunt ne mu zino firimu zennyini ze bazannyanga firimu sebo oluusi mubaamu abafiiramu. N'afiira ddala ne bamuziika. So mu stand oli ayinza okusalawo n'agamba ekintu kino kiyinza kummalako ssente nga mmeka nti miliyoni 2 oba 3. Teriyo stand gye batakolera budget. Nemwe Matovu sinnakutegeera omusumba asobola okubeera mu stand y'okufa kw'omuntu omusumba amira ku kituuti n'abuulira enjiri nga naate mwagala okuwaayiriza bannange nga kisusse. Kati ekyo kiyinza okutambulirako enjiri okumala emyaka 5 waspendinga miliyoni 2 n'okuŋŋaanya obuwumbi 10. Ani aba afunyemu? Omusumba aba afunyemu ssebo. Okikkiriza nti nno amakanisa agasinga agali ku musingi gw'obulokole bizinesi eziwedde emirimu? Ekyo nkikkiriza yesi amakanisa agasinga bwe kiri. Obanga okikkiriza mbuulirayo bizinesi gy'otasobola kuteekamu investment. Ate investment y'okugenda ojje mu bujja. Mukulu Matovu investment y'okutta ng'eba nnene ng'oba ogenze wala. Kyoga eri omusumba ali ku kituuti ng'asobola ottemula. Olina kukola bye batakolangako. Kye bayitira ekyamagero. Ojjukira omusumba Pastor Augustine Igabizaayo. Yes, sebo. Yazuukizanga abaana abafudde mu kkanisa. Omwana ne yeebaka naye n'amuzuukiza. Era enduulu ne zivuga. Kati ekyo yakikolanga mu linnya lya Yesu. Kati noono Yesu ayinza omukolera ekyamagero nga takiyisiza mu muntu omulala naye nga yennyini yakuyisiza mu mannyo g'amasasi. N'alyoka akugirayo olunyiri nga Danyeri bwe yayingira mu bunnya bw'empologoma n'avaayo nga mulamu, ne Bugingo bwe yava mu mmotoka nga talina wadde ekisago ky'essasi. Ne mukuba engalo eza Mukama mwe abakitegedde kasita gabeera nga magezi gazze. Ebiwundu abirina ku ssimu ssebo ojja kuswala. Essimu gye baakuba.
ebiwundu abina ku ssimu kati kino kankubuuze wamala n'abatuwuliriza. Yes sir. Omuntu ali ku profile ngeya Aloysius Bugingo twandibadde olwaleero tulina kye bayita press statement okuva Mulago. Press statement. Yes sir, ate yaki okuva Mulago ennyonnyola ku kyaliwo ng'omusumba atwaliddwa mu ddwaliro. This is not private, nti si bulwadde nti like bamukebera siriimu. Yes sir. Yeah, this was an accident or an attempted assassination ngaye bwakitwala. So the public does not even need demands to know from the hospital authorities. Yes their sir. Official statement. Yes sir. Kwekyo yatuuka atya ku gundi ku ddwaliro dokita kye yamuhandolinga yamuwa medical gundi ki yamudischarginga budde ki oba ntegera kyekugamba. Nkutegeera bulungi nnyo. Omusajja ono yali akuuma Bugingo yalina emmundu teyalina mmundu ate ani yali amukuuma? Ono yali mukadde wa kkanisa oba obitaputa bubi? Naawe mukadde wa kati omanyi lwaki abagamba mukadde wa kanisa tayagala kubalaga nti nabadde alina omukuumi amukuuma ate nga nakikugamba mu puroguramu eziwedde nti omusajja naye yennyini alina eddala lyaliko bwe mba seerabidde Bugingo yali ku ddala lya captain naye amagye gaali mu ddala lya captain either ga Rwanda oba ga Uganda siri sure ku majeji naye ng'ali ku ddala lya captain sebo. Ate kati onvuga speed lindako niyo nzima Aloysius Bugingo munnamaje teriyo maje gasobola kuuma civilian. Polisi yekuuma civilian. Nkiddemu teriyo maje gakuuma civilian. Police yekuuma civilian. olaba ne vice president wamma era takuumibwa military nti maje. Ntu bino nga bibuzaabuza. Abantu balina okuzibuka amaaso. Linda Nyonzima captain. He's a captain. Ojukira Robert Kyagulanyi Center president wa NUP ndoza we yafuna bwe bamukuba eggulu. Yes sir. Okimanyi nti eddwaliro lyavayo ne likola press release. I think it was Rubaga Hospital. Neyogera ku condition ya Robert Kyagulanyi Center mje yalimu. Yes sir. Ku bulamu bwe. Yes sir. What is so special about Bugingo nga abadde awonya amasasi ng'alina n'ebisago mu mugongo nga bw'agamba? Bakyagezaako giteekateeka oba okuba peni yali ewedde mu bwino bakyagiteekateeka. Nyina mukwano gwange bamuyita Shakira. Ali Mulago. Ne mwami Senkubugo yamumanyi. Ate manyi ali Mulago nti mpa ku nnamba ngende mubuuzeeko. Asobola okukolera ekiwundu kya buli kika oba kya ssasi oba kiwundu kya nga buno gamba bakubye ekiso kubanga she's a makeup artist. Kati simanyi oba bamukontaktinga naye nja mubuuzaako oba gyali e Uganda. Bw'aba tali e Uganda waliwo n'omusajja omulala bamuyita Michael Wawuyo be bamu ku basajja abasinga okukola kye bayita ebiwundu. Nange ninayo mukwano gwange bamuyita Esther Nakaziba. Bamuyitani? Ninane mukwano gwange bamuyita Esther Nakaziba naye mulungi nnyo. Akolera ddala ebiwundu. Good. Kakati ne twerabira nti omukulu ono bambi mu mugongo gye baayuza bwe baali mu bagenza omulabako Namayumba nga buli muntu amugwa mu kifuba bw'akuba mu mugongo bw'ati. Niwe baali wali era mu compound yaabwe n'omukyala era nga beekutte akutte mu mugongo bw'ati. Niye bannaye
bihundu bya nabaki bye bakwatako notawuliramu yadde campaign bali bakwata ku mukono mulala side ndala nze kankubuulire ejjute lyali linkutteko ku viivi naye nga ne bw'okoona okukonyi ku ntumbwe empulira nfa era nga bw'otambulira ku sayidi okuli ejjute nkugamba mwana dda sayidi eno oyinza okunkoonako nga sitegedde sebo ekyo tukirekere mukama omukulu Charles James Senkugwe yatugambye dda nti omusumba mugumu mwe temuli bagumu musumba mugumu naye Richard Muhumuza yafa naye ekirala kyenjagala okubuuza abatuwuliriza yes sebo yo postmortem ya Richard Muhumuza mwagirabako osanga family yagifuna ate munaye banagiwa ggwanga lyonna kale ekyo katukikomyawo kambuuzeeyo kana akasembayo essebo era nga nkalekanga $1 million question eri abatugoberera bw'obanga obadde tonnabuuka kano kakumalemu akakunkuna omusumba yatugamba nti Richard Muhumuza yali ani mukadde wa kanisa lwakuba yali amanyi obuguwa mbuuzanga omuntu eyandyagadde okusiibula omukadde w'ekkanisa ndi sure nti abantu b'oku Kanani tebasobola nakuba nti bawera ebitundu 10 ku 100 abasobola okugenda okwerekera Richard Muhumuza gye yaziikibwa. Abaffe omusumba Aloysius Bugingo niyo nzima yawa omukisa ku bakadde b'ekkanisa ne abantu b'oku Kanani okuba eriisa evvannyuma ku mukadde w'ekkanisa at least nga ali wali ekkanani buli muntu amulabeko amusiibule n'atandisobodde genda mu muziika amusiibulireko ku ttaka ly'ekkanani abantu yabawa omukisa okuba eriisa evvannyuma ku Richard Muhumuza. Omanyi wange nsaba ogenda okole nkusabye busabe kyembuuziza kibi kinene nnyo kizibu nnyo okuddamu nsaba ogenda okole nange nkusabye ogenda okole wamala ngenda genda okukola essebo mu mpisa wano ng'omuntu afudde omuntu ng'afudde mu mbeera nga Richard Muhumuza gye yafaamu gye tuyinza okugamba nti yayiwawo omubiri ku lw'omusumba ekitono ennyo kyeyandibadde afuna kumuleeta ku Kanani ne bamuteeka wali mu kofini n'ekifaananyi kye abantu ne bamukubako kye bayita eriisa evvannyuma ne bamusabira ne bamusiibula ekifaananyi ky'okufiirira omusumba waabwe ne kiviira yaawo. Naye bwe kibanga ekyo tekyaliwo ezo firimu ezitayidde muzizannye naye nze sigenda kugiraba. Ndowooza ne bwe ngenda nenkola genda okole baayi omukulu Aloysius Matovu Junior abuuzizza ebibuuzo byetaaga okwanukulwa. Nsuubira omukulu n'ekkanisa ejja kuvaayo ndowooza etuwa okwanukulwa okwenjawulo. These are hard questions. Naye newe atakumira mpeera abatukumire mwebale kubeerako ku mukutu. Ayi Katonda. Nego enango in a business, yes, in case you have any business you would love to be advertised or to promote it. Also okututuukirira ku namba z'essimu ezo kubeera nga tuwuliziganya strictly business. Beere nga twogera tulaba ate bwe tulanga business. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses wamala atakumira mpeera bankumire tukwatagana ate mu programu endala. Ayi Katonda kuuma maaso moogi.
UgandaEyenkya.